mu bufunze obanja bintu bya munju bye yakubba kye kikuteesa obutambi bw'omwana. Abuta evidence wezili akozesa accounts eziwera obwo buzannyo bwe eza accounts eziwera azikozesa yasindika asobola okwesindikira video gayito mumanya era pretend agenda sigala gawe gambye skama ki omuwala obudde buno okyamwagala tokyamwagala ate gotayagala lwaki osigala omulemezamu ogenda omwogerera ebigambo kuba ne gayi wange yamusindikidde oyo gayi ayina ennamba ez'enjawulo kuba gambye baskama bakozesa na accounts eziwera yamusindikidde kubanza ennamba yo yeya MTN ngimanyi gayi kwe kumbuuza ene ennamba ogimanyi ne mugamba era yamusaka nkulage ne screenshot bye yamuweereza mbu oyo mwala mala yamubbye era yanziba bibino yiye ennamba ya MTN yiyo oyina essimu ez'enjawulo kuba n'ekyo wakyogedde. Okay, bassebo ne bannyamu mugamba mutya abali Kachombali TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo. Amakya malungi agwe wenna atulabye ku makya ate atulabye emisana nkugamba owasiibye otya gwe nno atulabye ekiro kugamba akawungeezi kansubire katambulira ddala bulungi nnyo. Kakati ngenda kusaba osooka sharinge video eno ogiweereze munno munnagiweereze munno. Kakati ate ggwe amanyi ku kigambo basayika oba abasayika basama basikama ate nga basayika basikama abasayika naddala mbu babeera nnyo mitiyana okiyinda kati sheyalinga vidiyo eno kuba leero tukuleetedde sikama ate omusayika nga bannange ogamba otya? Ni bulungi ssebo ogamba otya? Amanyi nze Namawejje Sharifa. Namawejje Sharifa oviirawo? Nviiridde Kawempe ku lukadde awo. Kawempe ku lukadde. Namawejje Sharifa gwendi naye mukyala w'abasayika. Naye siri mukyala w'abasayika. Buzibu ki? Nalina gayo omusayika emitiyana nga bamuyita Musa Mutyaba but akozesa Foster. Yeah. Bwe akozesa ku social media? Ega akozesa. Akozesa Foster. So twameetinga it was last year. We twameetinga yajja kugundi ku TikTok mu inbox. Mwekwanira ku social media? Yeah. Najja ne tumanyagana ne musinkana emitiyana ne twogera ne tweyongera okwemanya gwali gwakubiri omwaka oguwedde. Ne tusinkana okkakkana nga ayagala tubeere ffenna ne waabwe n'antwala Butambala. Musinkana gayi yali ati? Gayi teyalina buzibu ng'alaga ali machuwa mu birowoozo ne mu mbeera ze. So ne tusinkana tutte waabwe gye bamuziika ku Kijja Butambala. Butambala eno munda eyo oba gomba eyo munda. Ng'agende Gomba? Yeah, munda. So ne waabwe awo emitiyana kuba we yali yampangisiza we twayongera maaso okumanyagana nga ku mizigo. Yeah, nanzije waka. Kati we yampangisiza nga brother we ku nnyumba esooka kwaliko emizigo ena. Ennyumba esooka then ey'okubiri nga muganda we mwakola ki mwasula naye nga tebagatta taata bagatta ki maama. So kati ne tubeerawo awo kuba ennyumba yali yakagisasula emyezi emeka? 3. Ayo working files oba mumanyiwa we watyo. Ne tubeerawo waliwo olutalo ne muganda we nga beebaka ku bawala balina omuze gw'obeebakako ebirindi. Muganda we nga abawala no nga abawala basobola okujjanga bana mu nnyumba emu ne babeebakako kirindi kuba muganda we yabaleetanga nnyo. Muganda we yali talina mukazi nti mufumbo ng'aleeta abawala nga bana n'ayita brother we n'ayita mikwano gye bwebito. Kati nga ne muganda we tugenda okwesisinkana nga naye olwedde baali baplaningako mmufunira. Kati ono muganda we agezaako okwagala okunkwana nga ŋŋaana ng'omuntu kuba nali ndi open naye nga mmanyi nti munnaye mulamu wange nfumba emmere n'ajja ewaka n'alya. Kati ng'ono tasula waka ng'era tasulangawo. Tasulawo ajja misana n'agenda ate nga ne misana lumu na lumu. Yali mufumbo ze ngendo kimanya mbimanya luvannyuma byonna nga mufumbo. Kati gaye ateekawo embeera ne mugaana kwe kwaviira olutalo n'abawala nga bajjawo ab'enjawulo. Kati omuwala omu yajja nga bagenda kwesinkana w'ewaka already nga bonna ba gurupu ki kuba obwo obuwala bungi nnyo bubeera nnyo mu Emirates oba ogimanyi. Obuwala nabo busayika? No, si busayika. Bawala b'omwe era ba ku kitundu bakola ki beemanyi bakulidde okwo basomedde okwo era beemanyi.
we yajja ne mugamba okuba yasangawo engoye z'omulala nga yasuzeewo. Ne mugamba nangamba Ddiini waali kuba Gayi bamuyita Ddiini muganda wa Musa. Nangamba Ddiini waali ate engoye ziri ku waya zaani. Ne mugamba Ddiini taliiwo simanyi gy'alaze naye tagenda kukola ki tagenda kulwawo. Ne mmwaniriza ne muyingiza ewange ewaka alinda bbaawe naye nangamba azze n'ebisumuluzo. Ne mbeera open n'omuwala ne muwa emmere because yansanga mmaze ofumba. Kati omuwala n'amaliriza okulya n'aggulawo ewuwe. Nambuuza naye engoye zino zaani ndabako ne t-shirt za Ddiini ku waya ate ne zino engoye z'omuwala mumanyi bamuyita Gift. Ne mugamba nze sibimanyi nnyo nga ngezaako mmubuzaabuza naye nga nange nkimanyi omuwala yaliwo kuba n'omuwala era nali mumanyi ne face. Kati abawala ne beesangawo ne bankolako olutalo. Ne Ddiini n'akimanya. Ate lwaki bakolako gwe olutalo? Already omu baali bagezaako mufunira ono musanga sinamusinkana. Kati already nansangawo nga tandabangako. Olutalo lwatandikiraawo ne Ddiini n'alugjamu even Ddiini n'antuga n'okuntuga mu nnyumba. Najja naggalawo n'antugira omwo mu nnyumba olutalo ne lubeerawo nno olw'amaanyi abantu ne bakuŋŋaana. Jjukira kati we yali yampangisiza ng'ewaabwe wali ekyemmanga kumpi ewa maama ye bamuzaala Veno ku Kijja e Butambala. So weebityo we byali munnaaye ng'olutalo lumala okuggwa mbeerawo ebbanga ttono nga ŋŋamba ono sigenda sobola wano eno nga muganda wanjogera ebigambo bingi ojja vaawo ojja genda biki. Ne mugamba kale tunula sina gye nkola ki gye ndaga. Kati muganda we yali taliiwo agenda oluvannyuma ennyo okujja kuba olutalo lwaliwo ssaawa zaalinga 6 agenda okujja olwedde nga bamukubidde dda amasimu kati ye ng'alina eyo embeera mbu saagala kwerabisa. Agenda okujja zaali ssaawa nga 9 ez'olweggulo. Najja buli kimu olwedde baakimugambye. Naŋŋamba Sharifa ogenda kudda wa? Jjukira nali mbeera wa maama emaganja ansanga ngenda kwerentingira. Agenda va wa mukadde. Ne mugamba kale it's okay kanzireyo we naaba ntereezezza eno tunaddingana. Kati ye nga ye naŋŋamba mbu kimpisizza bubi naye muganda wange sijja mmuteekako mbeera. Oba okitegeera kye yakoze si kirungi otuuka mu nnyumba okujja okukola ki okukubiramu n'atandika n'okutuga talina right eyo ng'ateekawo eyo embeera ne mbalekerawo kuba baaluganda ne ŋŋamba sijja kukola ki baawula. Era bwe bwatuuka ne nkwata ekkubo n'enva Mityana because yansanga ngenda pangisa. Nyinamu obusente bwange ng'omuwala kuba ne wa mukadde twali tupangisa ffe baayita abanaku nga tetwamunoonya twali tukola ki tusabiriza. Ya budde buno atuyita banaku. Abasayika bakola mulimu ki? Abasayika omulimu gwe bakola babba abazungu bakozesa mbwa azini balina shelters eyo. Oba obadde obirabako ku mawulire nga bino ebiseera babakwata. Embwa bazimbiranga mu kibira eyo. Nga mu bibira nga tebaziwa mmere baziwadde lwe gye emirimu gye bakola nga babba abazungu. Ne bbawo gwe yali akola. Era y'omu ku bo because mikwano gy'abasinga mbamanyi natambulanga nnyo nabo. Abo balabikira mawulire obamanyi. Abasinga mbamanyi n'amanyi abasinga mbamanyi. Kati embwa zino bazikola batya okubba abazungu? Bazikwata bakozesa ezo eziriko obulemu ezibeera n'endwadde bazijja ku makubo bonna waba gisanze nafuna bamuyambako ne bagikwata ne bagitwala eyo ne beefula nti azini baziyamba. Baziwa ew'okusula baziyamba bagenda ziwa byakulya biki weebito kati nga ye akola content wa postinga aweereza omuzungu biki bakozesa Facebook, Twitter, internet biki ebyo. Ng'okakana bamuweereza ssente ng'akozesa abantu abawera. Lwaki tebayamba mu bantu ekifo ky'embwa? Anti n'abantu era babakozesa bano abaana baliko obulemu. Babakozesa kuba tuyina we twali eno gwali gwa 11 eyo kuba twagenda okwawukanira ddala. Gwa 11 wano eno zaali mu 12. Tuyinako eyo gye twagenda eyo Ejjinja. N'emikwano gy'abasinga waliyo empaka z'aba forester owners n'aba markets twagendako Ejjinja kuba simanyiiyo bulungi. Nga waliyo ekitongole ky'abaana baliko obulemu nga waliwo ababayamba kati era bagenda ne bakwata bividiyo ebyo biki ne bakola content waabwe. Kati abazungu ab'enjawulo bajja nga babawaaki ssente nga babasindikira ku masimu nga bo balaga nti be babayamba bali abaana ne bakozesa n'obuyambi balina abantu babujjo bwe bakola ki bwe babaleetera bo ne bakwata vidiyo n'alaga oli nti yakola ki yawaddeyo. Kati ono amusindikira oba $200 oba mmeka ng'azikwata
ng'aguli awaaka abo abaana obusente butono ababalabirira nga bawaayo obusente butono kati weziba miliyoni oba nga 10 asooka kwata miliyoni nga mmeka nga 2 ne banna abalala batowe bakola so n'asigaza ziri endala n'azikolamu ebibye ebiki n'olumu n'obutawaayo kuba yeeyo paati eba ewedde bagenda batambula ebitundu weebityo. Bwe bagamba kuwanda bikumawo nti no balina ssente kituufu bazirina? Ya ssente baziina zo baziina weeziri entonotono bazifuna. Ng'anva Emitiana nkomawo nayina ebintu kubanga yansa ngenda ku rentinga nga nva mulede nga mukadde nza mu rentingira ffe bayita abaki abanaku nga ngenda va mukadde nkole kin rentinga nga so agenda nti oba nsinkane eggayi nga niwabanga siye ate nkomengawo mu nnyumba ewa mukadde nkole ki neebake nga kiba kikola ki kiswaza nenkomawo yali yangulira ebintu by'omu nnyumba nga omanyi obuntuntu obutonotono TV kitanda weebityo dressing mirror yali ne TV stand weebityo nga ngamba ebintu bitwale kwerde yangamba ddanze siina ezo mbeera za kikopi nti bwe njawukana n'omuwala nemezemu ebintu nkole ki mbimuggyeko gena n'ebintu etunaaba tuteredde tujja kukola ki ojja kudda nga nfunidde wantu walala ew'okukola ki ow'ebbeera nga si wano malotereze n'embeera eriwo n'eddiini kuba olutalo erwali jjukira we yali yampangisiza ne muganda we kwasula ebigambo byatambula paka ewa maama we Manga kuba waali kumpi ng'otambuzaawo bigere okutuukawo byatambula ne bituukayo so n'enkomawo ne tubeererawo awo ng'ajja nansinkana wansi ne wairu n'addayo ewa Emitiana kati era ebyo ebiseera twayomberamu n'eddiini n'enkimanya nti neekaali omukazi kuba abawala baakinnangira nga tuyomba olutalo erwaliwo omanyira nti mufumbo wemanyira nti mufumbo naye nga nabeerangawo nga neebuuza omuntu atasula bwake era nga nti mubuuza naye nga akankwata ebintu ki mpola kati lwaki twamubuuzanga naye nga tusula waka nakimubuuzanga naye nga buli w'omubuuza agamba kijja tuuka ekiseera nkole ki nkubuulire teweekengera nti oba mubbi seekengera because ekyamazima sigenda kukulimba yali yaŋŋamba emirimu gy'akola yali yagingamba so n'abawala babikola ya n'abinnyonnyola kati nze ne saagala muyingiramu nnyo tebalina bizinesi nti permanent business nti eri awo kujjako b'osangamu abatonotono abalina amagezi n'akolayo oba ka boutique oba business bwe obutonotono eyewa ebbali nga wali wajja ssente gwe mulimu omutuufu so abavubuka abasinga mu Mitiana we bakola kuba obasanga nnyo mu Emirates tebava ku masimu era kizibu sanga Mitiana omuvubuka nga tayina mmotoka nga tayina simu iPhone bakati bo bagamba babifuula gundi bya bulijjo oba okitegeera abasinga 17 oba 16 abasinga bonna bato beevuga balina ssente bazijja mu bazungu ya mbazungu ate nga kirudde kye kintu nga bakikola ensi yakajja ekitegeere ate ne kye bamanyiiko kitono kuba abasinga balya n'ebisiyaga abavubuka b'Emitiana nnyo n'amaanyi balya ebisiyaga babirya ababasayika babirya abasinga babirya ensi yakajja bamanya ate bamanyiiko na kitono omanyi otya ate ne balya ebisiyaga anti nze ngenda obbimanya ebyo byonna entalo zibaddewo naye nga nabiwuliranga nako bamanyi n'okukozesa abawala ekirindi so waliwo n'omuwala gwe bakozesaako interview bamukozesaako ekirindi bonna bana ku muwala omu no saamanya baali bameka naye baali kirindi kuba w'Emitiana ya bamukozesa omulundi gumu nnyo ne bamukozesa omulundi gumu mu nnyumba emu ne bamurepinga balina records embi naye bye bakola ate muna ekisinga okwewunyisa bye bakola ewaabwe baba bikkirira because bakwata obwo obusente bwe bamanyi nti balina essente bajja genda bamanyiira buli omu ne babikkirira so na accidents zibeeramu nnyo omwo era oba batambuliddeko nnyo so bamanya ini kakati ono owuwo mutuuka mutya ato kyankala tutuuka okyankala olutalo lwaliwo lwaviira ku muganda we nga omanyi abavubuka yagala n'okunkwana nga nze nfumba emmere n'enkola ki ne muwa mwawukana odde ne Kampala yankomawo asigala Emitiana naye tusigala tuli twogera asobola okujja ewaka wansi ne wairu ne wamwe abazadde bamumanyi nga maama amumanyi naye nga kale ye nga ye omuntu engeri gy'alina pressure ate nga kale amanyi nti nze ewaka kale nze buvunaanyizibwa bukimu nze maama nze ki nze taata nze asomesa bato bange oba okitegeera n'agamba
Nebyo ebiseera nali nkola omulimu sigenda kulimba nali mu kampuni Matugga nga ndi supervisor nga supervising abaana kampuni eri awo ekola biscuit nga supervising abaana nedda yansanga already ngenda va mu kampuni nga njagala yiga kintu kya mutwe nfune capital nkole ki nkole nedda si bufumbo si bufumbo nansanga awo bayo okomawo ewa mukadde nvaawo nedda nakoma ewa mukadde bintu nesuka mbiteeka ewa mukadde nezamu nenfuna ennyumba endala naye si ye yagisasula nayina gaayi nayina gaayi wakoleranga obwenzi nedda saakolanga bwenzi kuba ono teyajjako mu nnyumba y'oliwa Mitiyana olaba no yaliwo nga wonaba ne baggayi babiri naye nga toyagala obeere noono n'oli noyagala okyuzingeko omuntu omuki omu nosooka nobeera ewooli naye ngaono tomubulookinze mwogera nga twogera naye ng'oyagala olaba oli kikyali olabe noono embeera ze kuba ono kale abakazi bomutwe mukola nedda si bwekityo bwe kiri obeerayo ensawo enzibizi nedda nze siri muntu mwenzi ate sobola kulimba ebiseera ebisinga so akwasaganya abasajja abiri omulundi guki naye omulala tomugoba omulundi gumu nedda namulekawo because yali bambi yansanga nsomesa baganda bange n'atakinga responsibility ate nga ye takikola because nti ayagala kunneeyambisa oba okitegeera yali tayagala budde obwe setolinga nange ate ng'onalaga ali serious biki kuba yansanga already onansasulidde sente mu njala nga njiga ng'olredde naatera n'okukola ki omaliriza yansanga kuba yansangakawo empoono nga naatera n'omaliriza ki enjala naŋŋamba biki nedda busiru kale like oba omuntu nkugambe ntya nentege Emitiyana almost namalayo emyezi gyawere 6 gyawera bufunze izeggo seka kati okomawo ewaka eno kati asigala ajja okuba Emitiyana nedda ajja naye era nga tetwasigala nga bwe twali ng'era saabina tuba mu kuyomba kino kirina amanyi ono we yamumanya waaliwo olutalo gwali gwa 11 nammanya because essimu gye yali yampa yali agikozesezzaako kati ng'olredde buli kyenkola aba akola ki aba akimanyi kati yali yampa essimu already nali nkyali naye ng'agikozesezzaako jjukira yange yasanga bagibbye nga nnyina akasimu awo katonotono kati nga ye nze buli kyenkola aba akola ki akirinako access ku WhatsApp gwenkubidde yonna aba abimanyi kati ng'olredde tuba twawukana ate nange mmanya nti alina omukazi kati nga nze omuwala okwagala okwetereeza nina mukwano gwange tali mu Uganda ali ku kyeyo ne munnyonnyolamu ng'omuntu oyo nvuddeyo wa Emitiyana ewuwe ne munnyonnyolamu naŋŋamba naye olaba Sharifa ffenna tuli bawala tuyigira mu ki mu nsobi zaffe kyengenda okugamba gaayo n'oba ave no ng'asomesa bato bo ng'ebintu bye naye si byaki si bya pressure oli ng'omutegeddeko buli kimu kyakola ki kyali mwesonyiwe osetolinge noono waaba akitegedde kuba ono yali tannabimanya waaba akitegedde mwetondere wanaaba anaakola ki anaakusonyiwa mugende wa maaso obeerewo omanye nti kale ye yakwatu yanabeera open n'agamba temugenda bbeera mwenna budde buno naye yayagala akuteekemu ekintu oyiga omulimu gw'omu mutwe ofune capital okole ki okole osoolabirya mukadde because wakanze mama nze taata munnaaye nga munnyonnyola ngamba genda noono oli gayi muveeka ate making sure oba omuvuddeko buli wamu mwejjeeko buli ki buli wamu kati gayi ng'awe akubira ono amugamba buli kimu ayagala kunnyononayo ono n'abimanya n'ankubira nalina wakakozi nalina renti nzeyo katooke nga tono era renti eyamumpa kati nga ye we nagenda Emitiyana namugamba mbeera nzekka oba okitegeera awo nalimba naye ensobi za buwala nenimala neneteeza ng'omuntu nemwetondera buli kimu n'akola ki n'akivaako era in January ne tubeera ffenna because yasooka ng'omuntu neyeewaamu obudde alowooza oba akusonyiwe oba akulekere asigale ng'akuyambirako ki batoobo kyekyokka ne famire yo ne tubeerawo awo nga twogera ku ssimu naye ng'onaasigala muweereza message video ze yankwatanga nga simanyi
yankwatanga video nga simanyi ngokola ki like waliwo nali neebase videos nyingi kuba agenza azisharingira jjukira essimu yampapya n'agamba ono Gayi gwe gambye gwenyine nasomesa baki bato bange yampapya n'atupapya kati ono n'agamba engeri gyali musajja munnange essimu erimu ki ebyemirimu gye mulimu amanamba ge ageetaaga essimu gikwata okole ki ogimuddize n'atoka ku pressure ono zaalinga mu 12 n'afuna ssente n'akola ki nampa n'engula essimu endala wenagigula yajja nnyina 11 wenagigula ono bawa asomesa abaana yagigula yakupangisiriza yampangisiza yandabirira si mufumbo no si mufumbo nekale ye muntu ovunaanyizibwa omuntu ategeera omuntu enamuvuma mukulu biki nayogera ebintu bingi si mukulu because si yamuzaala ayina abaana naye nga muntu avunaanyizibwa era mukadde n'amanya ebyo byonna ne bibaawo already ndi lubuto olwono ne tubeera ffenna nansonyiwa January era nali waka naye mu byokulonda wiiki ya gundi ebyokulonda ebyo ono we yakimanya kuba nnyina omuwala gwe nasuzanga nga nvudde wa Emitiana omuwala ebyo byonna bimanyi jjuki obeera ne munno oli open naye buli kimu omugamba munne nga ye alina obujja bwe kati ne we nali nkyalina oli nagendako naye Emitiana kati namufunira mukwano gwe ne basinkana biki ebyo nange tusinkanye era ekiro ekyo twalina era oluyombo naye nakwata ekkubo nadda ewe zaali ssaawa nga 8 nadda ewe kuba twave ne Maganjo zaali ssaawa nga 6 yajja ne mikwano gye baali basatu mu mmotoka omu nga bamuyita Bruno omulala nga bamuyita Gayi bwali awo simujjukira linnya naye abasinga nkola ki mbamanyi banne kuba yabantambuzangamu ne tugenda Emitiana n'oyo omuwala kati omuwala beeyagala ne Buluno ne mugamba muli bantu bakulu musobola okwogera omuwala ne beeyagala ne Buluno ne batambuza ebyabwe mu maaso almost twasulayo ono nadda ewaka era nga tuyombye ffe ekiro kyonna mu kifo ky'okufula nga mufuna essanyu mwasula mufuna nnaku leka diyita ssanyu twayomba ekiro kyonna olwo ng'ategedde ebyono weeno n'ayagala n'okwasa essimu kanjasa oba essimu yeekuwaga oba ssimu yeekwaga nange ne mugamba already nakutegeerako record oli mufumbo ki ekikutawaanya oba okitegeera nange neteekawo embeera tuyombye nagamba abula kanve wano eno kuba tujja komekereza ffenna twekubidde wano oba okitegeera saagala kweswaza kanzire ewaka n'omwana wange mulwadde jjukira omuwala yamuyinamu omwana ali ewaka omukyala newe namuyita omuwala yamuyinamu omwana ebyo byonna mbimanyi eryo bbanga tuyombye ne muganda we obudde buno akwata video yazikwatanga luli nga nkyali naye yazinkwatanga luli nga nkyali naye asheyalingira mikwano gyange jjukire essimu yasigalamu ennamba zange yalina passcode ya gundi yaweno video gye zibeera mu iPhone ku iCloud kuba saasobola giyiwanga sigirina passcode kati azikutte azisharingidde buli omu jjukira n'omuwala gwe nasuzanga yanteekako empalana ate agenda omumanya Gayi weno ng'asomesa bato bange asasula mukadde ennyumba kati buli kimu akinkolera n'agamba ako akawala kabeera katya ng'oyo Gayi akawa kino nakiri n'atuuka n'omugamba muloga nga bamukubira essimu ng'ono bukimu yakimanya n'agamba kankusonyiwe naye bw'oliddamu okukola eyo ensobi mba nkoze eki mba nkutadde kasita weenenyeza otegedde ki ensobi zo n'agamba ndowooza olabye omuvubuka gwe wali oyagala wafuna kirungi kimuyye nga wuuyo akyakuliko sitiru ne kaakati ono omuwala ne bakonectinga n'oli ow'Emitiana ne basigalira ddala bonna ne babeera nga boogera naye nze oli saamanya kigendererwa kye kindowooza ng'agaana kunnemesa wano wenkola ki wendi n'asigala ng'agamba Gayi ebigambo kati ebiseera n'amusindikira vidiyo no n'aziraba n'amugamba nga nze bwe nnamubba ate nga yakubiranga Gayi ng'amwagalamu ne ssente kuba yamanya Gayi yalinamu ku ssente n'ayagala omusikaaminga because bo basikaama baliwo nnyonyonta nagamba omusikaaminga olwo yagambye ayagala simu kuba ne kojja we njogera naye mukubidde mugane kojja musanga nnemedde kanjagaza kiwa kitatwesonyiwa nti nze yangamba yakwesonyiwa dda talina budde bwo ne mugamba era gwe bwatyo bwaggamba naye andiko even ne mugwokubiri nadda
olutalo era ne lubeerawo akubira bbanga amasimu era kakana twawukanye n'omusajja. Kati bwamukubira amugamba ki? Oyo omuwala mwenzi biki n'azzaawo story era ziri still zezimu. Ne mutuuka okwawukana n'omusajja? Ne tuuka okwawukana naye kati ojjukira January nali naye ng'olwansonye biki. January nali naye kuba biddi yange ebeerayo 3 January nangulya ebirabo kati nga woomanyi omuntu ne postinga yali story yangulira TV it was 43 Hisense ne yali ne ring light ne power bank as birthday gifts. Kati ono mwala nali nkyali naye nga simanyi simanyi nti akyali n'ow'Emitiyana bayina olukwe. Kati munnaye ng'omuwala ankolako mbeera ng'abimugamba olindoozi oli nga bimuluma. Ne batandika awo olutalo ne balwongereramu ddala amugamba njagala ssimu biki ebintu byali biwanvu ate nga n'essimu. Kati mu bufunze yakwawula n'omusajja? Yatwawula yamakinga sure nti atwawula ate nga ne kaakati era akyali ate we yamanyiza nti era n'olubuto nduyina era nawuyabu batuka n'omugamba olubuto si lulwe era gai tubeerawo mu mbirigo ez'okulya n'ozifuna ku mbirigo olina otazifuna. Kati Sunday even Sunday nadde nyina kugenda ku Antinento saagenze. Omusajja yakukyaye? Twayawukana already kati twayawukana era mu Gwakubiri kubanze ensembe veewe nga mugambye olubuto nalumanya nnya February nga mugambye nyina olubuto n'akkiriza n'agamba kale it's okay tewali buzibu naye okoze ensobi ofuna olubuto mu budde buno andisoose n'oyiga omulimu gw'omutwe n'enkuwa kapito n'okola ki n'okola wakati laba ogenda funa omwana naye vunaanyizibwa buki bulala wuuyo osomesa bato bo mukadde buli kimu mu kyalo wabaayo obuzibu gwe wuuyo oba okitegeera kuba mukadde ayina abaana abakulu naye nga womanyi ebya family issues yabazaala kuba yafumbirwa muwala muto nga kumpi nze musinga n'obukulu n'abazaala n'abalekayo ng'omusajja amubonyaabonya kuba ewaabwe naye baali bamuyisa bubi kwe kukola ki kwe kuvaayo nga mubonyaabonya omusajja amuzaddemu abaana 2 gye bali eyo Kiboga eyo n'abaleka nga bato kati amagezi yali tamanyi ebyo byakuulamu mbuto wayakulira mu kyalo eyo nga fala tabimanyi nti byebino ebyokuno ku kibuga ojja ddujjamu n'abazaala abaana we yabazaala n'abalekera jjajjaabwe kati jjajjaabwe agenda ofa abalekera step mother because mama ali n'omusajja oyo yanyumiza baali nga mu kasiisira yavaawo azimbye n'ozimba ne baawukana kwe kujja e Kampala ate kwe kusanga taata ate taata naye n'atabeera ki mwangu n'atuzaala bameka 2 nze ne mukulu wange ne baawukana kwe kuzaala abaneno bato bangira musajja omulala naye n'atamufunamu ki mukisa kuba ebyo mu bulamu bibaawo teyafuna mukisa mu basajja kale we mba nkiyita ate kati naawe gutandise okulondoola tekijja bbaawo kuba oli yakuleka kati ono naye tekijja bbaawo lwelusooka lwe lubuto lwange olusooka. Kaakati obudde buno ki kye weetaaga? Obudde buno kye neetaaga gayiba mukwate. Nze njagala lekera otambuza vidiyo zange kuba mba namwesonyiwa mu bulamu. Njagala ez'obuseegu vidiyo mulimu ez'obuseegu ne mubamu ne vidiyo ze yankwatanga nga ndi naked nga neebase waliwo ne ze yankwatanga nga naaba nga onaabeera mu kiyigo ng'onaaba oli open n'omuntu because mukola ki mweyagala tomusuubiramu ebyo ate nkugambye ensinkana gye namusinkanamu n'atukana okuntwala ewabwe nga simusuubiramu ezo mbeera kati agera weebasinga kukwata ne bwe nnali nnaabanga nkwata tokisussa vidiyo nnyingi z'ayina teri kisinga kunnomanga aba nnyo noona naye natuka ekiseera nenfuna omusajja ng'ategeerekeka oba ng'avunaanyizibwa nga njagala weripootinga ku poliisi nabiripootingako okwo nentuka ekiseera nensooka mbivaako nga ndaba tebagenda kunnyamba n'ekintu kyadde kisusse kuba kyatandika mwaka gwaga almost katuwezezza emyezi 8 yakasharinga vidiyo ng'oba 5 nga sharingira abantu abawera ne10 eri ey'obuseegu ezange zonna n'ez'omukiyigo zonna yasharinze n'obutambi bwennyini nga zonna kuba nyina omuwala mukwano gwange bamuyita rest yadde mukwano gwange awo emaganjo nga bw'omanyi abawala balina empala n'amanya gaya akusasulira ennyumba asomesa bato be ennyumba mosula yazino biki byonna abimanya nga bw'omanyi abawala baba n'obujja nze sifunye mukisa mu bawala naakayamba abawala aba
ate ndaba ne basajja gugenda basatu naye ate tegujja gaana ensinga okumanya namuforwardingira kati ngono omuwala naye yatandika okumbaako embeera bakonektinze noono omulala gwe nasuzanga olwo bakonektinzeeko nakasiwuukidde ku lubuto nkalaba biki kati ono omukyala gwe nasuzanga yagira kuba gayi wange alina kampuni like alina it's a fund ono gwe nafunamu olubuto ye ya pretendinga namulaga embeera nti nze biki yamulaga nti ye kuba omwala ali yeetunzeeko namugamba naye nteredde biki nsaba ompa omulimu nkole biki kumbe plani baziina n'oli oba balina kigendererwa ayingire mu gundi mu fandi ya amulaga obutambi ndowooza oba babeeko bye boonoonera era ono kati kibadde kyo tekinnatuuka muwala nga yazzeeyo dde Mityana bakubye even ne group call yabadde Saturday. Kaakati obudde buno yagala gayi yani Mutyaba Musa akozesa Foster. Mutyaba Musa alina obuta nga sinababulabako obundageeko nange ajja zikulaga kuba yasazeewo naye yamuzitambuza agenda zitambuza era in fact yatandise saagenda kuba yatandise dda sembe yana munnya ana munnya kasikenjikebere kuba sigenda kulimba nti ze namba y'enkyagimanyi jagala mukubira mugambe eri 0743 tojimalayo gisoma kandabeka seka 0611 okay Mutyaba ye Mutyaba Musa Foster naye osobola okukozesa osobola omuyita akumanyi ngani nze Sharifa Mutyaba Musa mba kutambi bwa Sharifa seka oli kuyita okwebaka hello je waliko sebo nawe jeba njogera ne Mutyaba Musa jeba nange bampita Ivan sebo Ivan Mawanda mbeera mu town sebe Kampala waliwo obutambula obwa Sharifa naye nga kigambibwa nti nno wali mwami we era gwa butambuza kituufu sebo wali mwami we n'omukwata nga tamanyi nga yeebase obudde buno obutambuza mwami Mawanda Ivan sebo kati mwami Ivan tambyo wabulabiye nina bwe nalabyeko ng'anaaba ogambe yagambye ata nti yali wali mwami we ne mufuna obutakkaanya ne mwawukanamu naye otambuza obutambi bwe wamukwatanga nga tamanyi mu mikwano gye ne bafamile members be n'ensi yonna yenza amanya ago goyise manyaga nesebo ekyokubiri bino ebintu munaza kuba nti kale biba biwanvu nnyo omuntu nesebo omuwala gw'olaba yansiraanya yakola buli muna sooka yabba ebintu byange byonna n'abitwala Noze we namusiraanya kubanze gw'olaba natuukako ye n'ewaawe wa mama we nga nyanjike ye wa mama we omuwala ne mama we bantu babi bate bantu babbi babba bintu ki abavubuka basiru ati yakimanyi ate nekyokubiri byagamba ebyobutambi ye kennyini yaweereza mama wange naye we nali nga ndi naye yaweereza mama wange naweereza bakojja bange agana muwulire nze sina nambuuza era soogera naye yabaweereza vidiyo ki naawe yakkwata nga tomanyi simukwatangako vidiyo nze nali nga ndibeera naye naziweereza abantu bange bonna era bazimanyi newe bazze ne batuuka wano bonna bamuwako banagenda mpozi nga ye yazisindika oba obwo obuzannyo bwe kati wabibba nentuka kaseera neŋŋamba kati ono kuba ne mama we nali ne mama ye tulako najjako eno nenegiyanaana nentuka kaseera neŋŋamba lwaki kimuvaako kuba yalinayo omusajja we oyo eyali bamuyita Tumanga Innocent musajja we oyo nakomplaininga ennyo omusajja naŋŋamba tugenda kusasula ebintu byo byonna nanneetonderawo omusajja naŋŋamba nansonyiwa osulanga mu nnyumba gye wali wapangisa nga simanyi
ne kusula mu bintu byonna ngenda kusasula ssente zaabyo azanye katemba we naye agenda kuggwa. So kakati obudde buno yakubba kiggwe ekiriwo kuba nti esimu gye wali wamuwa yagikuddisa. Nga obumanyi nnyo ate avuma obunaku nabagaana okunkasula nembesonyiwa olwedda nezikooda zaabwe nziina amaloboozi g'amamwe waliwo eyabimuguzisa ku foosi naffe recordings tuziyiina. emyezi 8 nziyiina. Kati mu bufunze obanja bintu bya munju bye yakubba kyekikuteesa obutambi bw'omwana. Abuta evidence weziri akozesa accounts eziwera obwo buzannyo bwe eza accounts eziwera azikosa yasindika asana okwesindikira video gayito mumanyi era pretend agenda sigala gawe gambye scammer obwo buzannyo bwe abiyina. Kakati lwaki agamba nti nate okusindikira abantu ogenda kubira kukojjaawo owulire tunulako obutambi bwagamba nti bwe namukwatanga byekisobanga tamanyi obutuufu butunule muomala okutulamu ddala naawe otegereze olabe nti nze oba nze yawemukwata oba nembanga musindisi yalabika alina entalo ze ne banneeyo gye babeera kubazi ne banne sibawuli banne yabeebakako n'essaawa zino omuwala omu ali mitiyana. Kakati obudde buno wayawukana naye mbw ate ogenda mu maaso ng'ate okubira omusajja gwe yali ayagala nnyo n'amaanyi. Kituufu omusajja singa omukubira kajja kugamba nti nakoma okwogera ne message zino ze yamuweereza ejjo campaign bwe yali ansubiriza okumpa ssente walazimanyi nti ono omusajja si muntu mwesimbu si mwesigwe naye saddamu kwogera naye. Kati omuwala obudde buno okyamwagala tokyamwagala? Ate gw'otayagala lwaki osigala omulemezamu ogenda omwogerera ebigambo kuba ne Gayi wange yamusindikidde oyo Gayi alina ennamba ez'enjawulo kuba gambye basikama bakozesa n'akawunti eziwera yamusindikidde kuba nze ennamba yo yeya MTN ngimanyi Gayi kwe kumbuuza eno ennamba ogimanyi ne mugamba era yamusaka nkulage ne screenshot bye yamuweereza mbu oyo omuwala malaaya mubbi era yanziba biibino yiyo ennamba ya MTN yiyo oyina essimu ez'enjawulo kuba n'ekyo wakyogedde oyina essimu ez'enjawulo oyo Gayi era agenda oyo Gayi ateekawo embeera tomumanyi nze okutuuka wano eno. Kati anko omuwala kituufu nti nno okyamulondoola bw'akola Sunday studde banne kujja wano olaba mubuuze kennyini ye kusimu y'ebbanga lyonna bakimbadde sigikubako aweerezanga message mu viewers akozesa ennamba ez'enjawulo n'accounts ez'enjawulo byenkulaze empulira eno ennamba ya muganda era muganda yetunyinda naye twogera bibuuzi muganda wange takyalina mboozi naawe muganda we nga mugambe nti mugambe mmutumidde muganda wange takyalina mboozi naye esimu ezisindikira omwami we vidiyo endala si yiyo ziza akozesa ennamba eziwera atalina amasimu ag'enjawulo ndowooza owulira kale kandabe gye binaggweera njagala naawe ogenda munoonyerezaako omumanyi buzibu naye ate ffe bojja accounts z'okozesa n'amanamba g'okozesa ag'enjawulo ng'ojja otuvuma obunaku watusanga tusabiriza twakusaba obuyambi wajja onkwana twakusaba obuyambi ogenda opitendinga nenze nkubuli ogenda kukoma kunze okumanyiira zannya obuzannyo bwo nga bw'osobola kati ogenda kukola ki era nja kujja ogenda kukola ki ng'olowooza nyina kyekutyako akutte vidiyo zange yatandika kuba yankwatanga vidiyo nze sirina vidiyo ye neeja n'emu nga ndi naye nti zino vidiyo oli naked biki biki temusobola kusolovinga nsonga ezo noono omuwala zigenda kugwera mu mateeka kuba sirina bintu bye bye nnabba because amanyi buli kimu kyagamba obulimba ye nga ya pretending obwo buzannyo bwe anti kati nze ekyali ati fasiti mu nsonga yonna nga bintu by'oyo omwana biwanvu biwanvu nga gwe wabitandika leero osobola okutayipinga n'ensonga
ajja kuwa obusente obwo bubadibwe Katemba we eyo namba yo sano gikubako yajja okukwata yakozesa gundi eyo receipts ye ze nasasulako abaana fees wulira naye kale wulira Mukama yatonda era baakuzaala kyova olaba nabo bennyini bakwevuma aga miliyoni 8 mama we yankubira kisimu inalikoda za mama oyo omwana mu yange kuba mu mulyango manyinzi namanya bonna buzannyo bwe bwadda famire yaba abaana nabuyabetolodde isawa ya leero we baagala okunsasula neŋŋamba kati mbatadde kuba n'omusajja asemba yaŋŋamba kumpa sente neŋŋamba kati mbatadde ng'oyagala zaaki wagula ebintu n'omugamba oyagala ssimu ekitegeeza ebintu zino message zendaba nti nno yanziba wabivaako ate nga neno yagiweereza jjo Gayi yiino Gayi nambuuza bw'abeera wakusasula ebintu bino biveewo oweetaaga ki tewali kigenda musasula ate agenda sibibwa kyensinga okumanya kuba talina na evidence ku ssente zagamba mbonnabba ssente weetaaga okwogerako naye sigenda kwogera n'oyo musiru sigenda kwogera naye sigenda kwogera oyo Gayi abasikamu bamanyi amasimu gababeera nabo okozesa obuzannyo bwa sigenda kwogera naye nze ngenda kunyonyola buli kimu basayika tobamanyi bansi nga ze yali abaddeko naye tomunsinga mumanya oba okitegeera njagala akomye vidiyo zange zagenda tambuza yeesonyiwe nebba wange gwavuma nti mukulu ate ffe waffe tetulibana kuba tetwajjako nga tukusaba buyambi ne bato bange tobasasulako wadde 10 wakozesa essimu because gwe wali wagimpa nga nsasula abaana fees oba okitegeera nenkwatanga evidence nemuweereza nga wonakuba screenshot n'okuba receipt n'oweereza oli n'omulaga wakoze eki wasasudde njagala neesonyiwa stopping ne vidiyo zange zagenda aweereza kati sirika nayaddemu oba okitegeera akuwulira okakasa toziina tewatandisa ozisharinga tewazinkwatanga ezisinga nga simanyi toziina rest videos yaweereza nzitereko n'omwami nzimutereko nga nezisinga nabadde nazimuwadde sookoddemu kyabuuziza obuuziza ki wali oginkuteko video nga nebase mu buli waliwo neyaginkwatako nga tuli naawe webale notandiko zipostinga gwatambulira mu bulimba miliyoni 8 singa naawe ndi waneno singa nazikubba obunaku obukuli gwa munaku because oli musiru wagamba bulungi kuba ne Gayi na recordings ng'ogamba oyagala simu ku buntu bwangu bwo mu nyumba sina na kye nabba nabiva nabyonga ogambye yegenda nja kutereza no gatumazo olwana ne muganda utalo olwaliwo oba okitegeera nja tereza okomewo n'agamba Gayi ayagala simu yo kolwamaliriza ne yeefula nkubira kojjaawe okiwuliriza mugamba na Musa lwacha nnemeza kuko ebintu byaliwo mwaka gwaggwa nangamba nzangamba yangambye agala simu naye already yagifunya ngambye yeye akwesonyiye naye akozesa accounts ezenjawulo amanamba agenjawulo ako kati asirise kati nawe yogera abagayi befuula abakabi kuba bamanyi tebagambwako naye leero ogenda mmanya nti gwe gogenda osembayo bikola ofunamu kubali essanyu lyo era wakyogera abawala bazijja vidiyo essimu ye yagiina aziweerezanga message mu view once mweziri alina amasimu ag'enjawulo bw'obuzannyo bwe batyo bwe bakola amasimu ag'enjawulo bagayina obw'obuzannyo bwabwe kati abo banyiiko era ogenda banoonyerezaako
obawulyeko record kyogamba sibamanyi abo nkubulye ogenda bamanyi obulungi ogenda sinzako n'oggayo bamanyi obulungi omanye nti buli kyadda gamba bulimba ekisooka muzannyi wa katemba mulungi akwata kisooka mu kwegaana ekyokubiri asooka ogera naye ng'eddoboozi liri wansi nnyo nolowooza nti muntu mulamu lw'ossa omukubye omuyidde gundi gy'abadde akulagiramu embeera yeefuula nnyo ategeera ennyo naye ng'ate tategeera tolina muntu mulamu bw'oli kuba byokola si bya myaka gyo ezadde abaana basatu yagamba mmange nti malaaya wulira yagamba mmange nti malaaya yazadde buli wamu abaana azadde abaana basatu buli omu mu maama we soleke malo anko wagambako mama nti malaaya bibino lwaki wamugamba webale malaaya ebisinga obyegaana nze sivumangako ku nnyoko ne lwe nnamukubira maama we wulira obusiru okiwulira obusiru nga tuyombye naye nga si nsonga za kutwala bintu kuba ebintu mbitwala mmange taliwo nga kkiriza n'okukkiriza nampa ne transport eyabireeta maama yamusitula n'amuleeta eyo wetegereze bulungi akozesa akawunti ez'enjawulo obo bonna buzannyo bwe ngenda kunnyonnyola katemba w'engeri gy'amuzannya buli kimu kigenda kuggwa ogenda kukomekereza buli kimu kyefuulidde ggwe ate bange tomwogerako kuba sirevoyo mulimu ebintu ebiba binkuulako waya yeke nali njagala omutuukirako nga sente tezinyongerako kati wali omusaba sente wali omusaba zaaki obusiru obukuli wali omusaba zaaki wali omusaba zaaki obusiru obukuli woba oyina sente weeyita nti otegeera omanye ovuma abantu obunaku oba okitegeera wali oyagala zaaki gwe omugagga taata atuukiridde aweddeyo nga ne kakati waweereza mbusimayo akabbando ka sente obusiru obukuli omusajja naye apostinga sente n'aweereza mbw'oweereza ani yadde akuwaddemu wali osaba zaaki baakubye ne gurupu call ennamba ye yiino kati ogiraba ye Foster baakubye sikiyina oyo omuwala yoyo ebali mugundi mukatemba kyali kikyo yakibba mu nnyumba bannayo oli musiru nnyo tolina kyogenda funa kyengenda okugamba ate ogenda kukomekereza buli kimu sirina kifaananyi kyennyina kati amaliriza ova ku simu nkunnyonnyole buli kimu wekyali ebintu byawoza nti mbibba neggayiwa nga ajja weereza audios yali amusabirako ssente ng'atiisatiisa sirina kifaananyi kyennyina sikiyina yeegaana ne luli baali bakuba ekifaananyi kyo ng'olina omuzungu siyina kifaananyi kyennyina wange sikiyina ate ogambye ekyo tajja kukifuna anti era tajja kifuna kuba sikiyina oba okitegeera tajja kukifuna kuba sikiyina gweyo gayita omumanyi pretenda mu kuzannya katemba n'amasimu g'ayina gwoba olowooza ojja kukozesa sente ofutyanke sigenda kutuula anti oziteekanga kodi okatemba obeera naye ate toyina emu kale neyanziza basebo ne banjaba ensonga zeezo sayidi zonna muziwulidde kati kiri erimu okusalawo ani mutuufu ani mukyamu omusajja okyamwagala nze sirina kye mwagaza ate mwagaza ki wenfunidde olubuto nendulekamu ate mba mwagala ng'olubuto sirulwe mba mwagala gaayo oyo pretenda basayika kamba kubuulireko taata gwe tobamanyi pretenda yakozesa essimu gye yali yampa nga yali nkozeseeko nkugambye passcode eya iCloud yali yakola ki ono nga wampa fees osasulira abaki abaana okuba receipts n'okola ki n'omuweereza kuba twali tetubeera ffenna nvudde wa
Emitiana nkomyewo ne wano yasasudde ne rent wedde bino byonna akoze eki abitegedde nsasudde wenso kuba mbadde napangisa ku nnyumba nyinizo director wa gundi wa Katooke w'essomero lya Lugoba High nga ze nyumba ze na rentingako era gayasooka okunjulira teyanfunamu buzibu bwonna nti ndi mukazi muyombi oba ndi muntu waki wa ntalo era natuuka n'ova ku nnyumba ng'oyo gayanfuukidde omugugu n'oyo omuwala gwe nasuzanga naye amwebaseko nga egambye beebaka kubawala eki ekirindi amwebaseko ayagala kukola revenge ye just kola kifiiriza oba okitegeera omuwala bajja ewange agamba nyina engoye ze nze siri muntu asheyalinga ngoye atera okweyazika nsobola okwambala olugoye nembala nti oba nja ddubeeramu ebbanga naye nga seeyazise kuba neewala entalo n'ebirwadde bingi mufa abaki abawala ate n'abantu abalala bajja bateekangawo embeera bali abawala babiri kuba n'omulala ali mukwano gwange w'ekawanda bonna baki basoga baconnecting ono bonna abayitamu bandaganga ne video mu view once nga bali naye maloji ne bandaganga n'obusente because basaika tabeera na simu emu balina amasimu ag'enjawulo ne lines ez'enjawulo sina nze video ze naweereza beewaabwe kuba n'abasinga nayogeranga nabo amazima ga Katonda sina be naweereza video kuba sina video ye wadde neeja sina video gye nali mukute kwanze sayina ezo mbeera oba okitegeera ye kennyini asobola okukola ebintu bye Katemba amasimu agama nnyo gansinga oba okitegeera obudde buno yo owulidde side ye yagamba tabimanyi tabiriiko ene namba yene namba ejenkwadde eriko Foster already ngenzo ogikulaga nga nsaving naye nga namu blocking nga yino bakuba babano bana gabonna bali kunze muntu bakuba ku Saturday natandika okukubira ng'ekintu kikoze eki kisuse kati wuyo yegana wuno ne guy nga mpeereza ngamba Shaifa do you know this number ene namba yoyo omwami ya MTN mbu this bitch yanziba yenga yasindikira ono already ngono bukimu yali akimanyi yali amwagala musente ng'ebintu saatwala bintu bannaye ogambe wabbe ebintu sabba bintu ebyo mu nyumba TV yasaba essimu kyali bwe kyanguli ebintu asangenda kwegulya ebintu nangamba atogula bintu sente zo zikozesa eki zisigaze wali ovayo n'obitwala ebintu twavayo nga otalo tetuyombye naye nga twayombye na muganda yanakkiriza nga ne mmange taliyo mama okwesitula ffe tugendeyo mugenda beera naye n'ewaka no nga yagala embeera tugira twetereeza naddayo wa naddayo Emitiyana because nagenda omwagala yeebase ku mikwano gyange Katemba we bw'alumya nze obikolamu revenge sina revenge gwe nakola ebintu yagamba nze siri mu mbeera z'abo abavubuka abanaku njagala simu yange kuba yalimu emirimu gyange bwatyo bwe yannyonnyola nekojjawe kamukubire wuuna asobola okubira osobola omukubira ye akunnyonnyo naye asobola okunnyonnyola ku mutabani waabwe amumanyi bamumanyi musazi wa kigambo lwakuba tebalina kyamukolera anti kati ye kyagamba ekyokubba ebintu oba kyagamba sina bintu bye nabba bwakomawo eno mu kifo ky'okwetereza ate mbeere mwenna noyagalayo omusajja omulala ate ebintu bino otabimuddiza ngenda obbeera nno n'oyo omusajja nga mwagadde ne makinga sure nti ate kati mwagala okiwuliriza we kyali kati ate n'olina otamuddiza bintu bye ebintu olwedde yagamba yakubira gayi wange ne recordings gayi wange aziyina ne kaakati oba okitegeera n'amugamba nze mbadde nsaba akwate essimu yange agimpeza ebintu sina kyembyagaza essimu n'engimuwa kuba nakwata na wa booda ono ne mugaye naamumiitinga ajja teekawo embeera ajja gamba no gasamuwadde essimu leka owa booda akole ki agitwale era owa booda najja kuba nali nafunye essimu mu tawuni najja n'engimuwa bulungi nga nze kuba yatuteekangako pressure ng'akuba amasimu ag'okumukumu nga tosaadiritinga bintu ate nga ne passcode ya iCloud yakola ki yagiine namba zonna ne zisigalamu receipt sezo ne zisigalamu nakosanga gundi eyo ngaweereza ono gayi namugambu yasasuyanga bato bange fees kati gundi $1,800 ze natwala ziri wagamba $1,800 kati nenswala tenembeera ano mono Katemba nani badde embeera eyo nenkola byange napostinga video kwa abawala bapostinga video bashandipsi baani ab'amaanyi kati nzaani basebole banyabo bakatambiko ne sawa nakakutuukako kubo $1,800 nenza mono Katemba ajja buti yalingirako naye gwe ku saidiyo nga bwolabye bwawulidde omusajja bwayogera n'omukyala bwayogera mutunuulira agamba $1,800 waatunula $1,800 nembeera mono Katemba nandisirikiddeyo nembeera mu ssente nensirika $1,800 ozimanyi zagambye
Ainako ne evidence nga nazibba. So wetondera mikwano gyo bonna. Sina bawala bengenda kwetondera kwanze kankubuulire. Mbereddemu bawala. Mbereddemu bawala nenze kambabuulire. Temwesembereza abawala misege. Ogenda bera naye nga akulira mu ddiba nakasuza abawala aba. Basatu ne wenali nkyali ewamu kadde waliwo eyajja in fact kati yazaala n'omwana ali myaka emeka 2. Yajja ne tubeera bamuyita Betty. Yajja ne tubeera ne negayirira mukadde because ayina gayi ngagenda mmukosa mu rapinga naye nga ayina stories ayina story ye naye nga ki mpanvu ng'omuntu ayava ewaabwe ng'ali awo mu kayumba aliwo omukazi yasiikanga muwogo twali tukyapangisa Kagoma ne maama Kagoma oba omanyiiyo mwala ng'ali mu kayumba wansi omukadde asikirawo muwogo mukyala so baali bamuyita maama Obama wali awo muyunzi biki alimu olusawo Oluganda kati nga ndaba asulawo ne mukwatibwa ki ekisa nenegayirira mukadde mama nangamba naye omanya abawala babi nnyo nali nyina gwe nali nsuzizaako nange nga nvudde wa mu kyalo twawukanye ne tata abaana bano abaki abakulu ne mugamba mama kamuyambe omuwala ali mu saizi yange era mama nakkiriza kuba nasookanga mukukusiza mu sitowa y'ennyumba nga mama taliiwo ojjukira nga akola mukazi wattu akomawo ki leeta ebiseera nga akyakola ne tubeerangawo n'omuwala mama namukiriza nga basinga abamanyi na muwala we because nze mama wange mukazi mweru era nga bamanyi yamuzaala kuba naye yali mweru ng'ate nze bamanyi n'omugamba yaka ye si muwala we oli ye muwala wo namutwala ddala nga muwala we ne ngenda emukono okukola ne ngenda omuwala yatwala engoye zange ekyo n'ekiva kuba ne mu bino ebiseera mbadde nga naye abadde ajjanga wano ewange wapya wenkola ki yazibba wensula no yazitwala kwanze namulagirira engoye nali mukono nga nkola ne mga atwalamu olugoye bweruti ne bweruti ezo sikola ki sizaagala ondekerewo endala yazitwala zonna sijja kugamba nti yazibba kuba yatwala ngoye zokka omubbi tasaatwala kintu ki kimu mu nnyumba nditise n'ebyakuba mukadde yali taliiwo ng'aliwo obuto bwange 2 asaakamu kali myaka 5 kuba balinganga balongo babazaako kale mangu akalala kali myaka 6 akawala n'abalekawo abaana nga bamaze n'okulya emmere mama agenda okudda nga taliiwo mukubiranga amasimu nga yagajjangako dda akomyewo na mu bino biseera nga azadde n'omwana wa myaka 2 n'akasuza abawala 3 kati ono gwe yeebaseeko gwe bali mu katemba we oyo gayi basayika bakozesa amasimu ag'enjawulo n'amanamba ag'enjawulo n'accounts because emirimu gye bakola kasito okiralifayinze eya bwana asindika poliisi ejja kitegeerako bajja mukwata ekirungi yayize wakayo vidi yaze wakana naye yazisindika kati bwana asindika poliisi ejja kukola ogwayo yazisindika era nawe ndalaba katabikono tokasharinga kwongerayo okitegedde ekisiwe ya busharing siwe kiri ya butambuze era butambulidde ddala afubye ebigayo bisemba eri bannayuganda balindira obutambi naye babulindi atoba munene ne bashanipsi baba kwata ddabani abamaanyi kati nze singa natwala emitwalo 8 miliyoni 8 singa sirimono katemba singa ndi jenje atene nekweka nnyingi muko base bale banyawo tetujja sukakaawo ensonga muziwulidde bwe kinaba kyetaagisiza okusinziira ku comments zammwe tujja kulaba ekiddako batumukomyawo n'omwami batubuulire ate tandikirawo bere bulungi era